Ndongo ate wano tudde wa Nobert Events waliwo ekiwandiiko ekyafulumiziddwa bannamateeka ba Pallaso Pius Mayanja olunaku olw'eggulo. Nobert Events yavaayo yakola live emu n'akozesa ebigambo ebimu ebirumba Pallaso n'amwogerera ebigambo bingi nnyo era byawandiikiddwa mu kiwandiiko ekyo kimanyi omulabi wa BBS Telefina kiri ku screen awo. Mbadde nja nsooka enfune Nobert Events nga sinaba kujjawuwo atubuulire lwaki yakola kino n'ekiwandiiko kye kyamutuuseeko mu mbeera efaananidde awo. Omulabi wa BBS Telefina njagala nfune ku Nobert Events wano ku ssimu ye atubuulire ekiwandiiko kyamutuuseeko mu mbeera eyo na nsonga lwaki kuba twalabye akasente akagenda okubeeramu in case wabanga alemereddwa okutuukiriza ebigambo ebyo byayogera ajja kusasula ebukadde 80 z'emiliyoni 80 mu Uganda. Nobert Events Sebo butereevu oli ku BBS Telefina olutambula. Sebo Weewaawo waliwo ekiwandiiko ekyafulumiza olunaku olw'eggulo bannamateeka ba Pius Mayanja Pallaso nga kiraga nti wasinzira ku mukutuko gwa TikTok ogumanyiddwa nga Nobert Events 1 n'okozesa ebigambo ebivumirira kilayanti waabwe ebigambo ebimu tekusobola biyisa ku mpewo era mu kkowe eryo ne bavaayo bagamba nti ebigambo bino vaayo bisangule wato bisanguddeewo ojja kutanzibwa obukadde 80. Sooka otangazeemu ku bigambo bino kyemmanyi ekiwandiiko kino wakirabyeko era wakyetegereza. ng'agamba ki? Wansebo Ekiwandiiko ng'agamba ki? Ekiwandiiko kino nti wasinzira ku mutimbagano gwo n'okozesa ebigambo ebivumirira client waabwe Pallaso. Kyategeeza nti yandiisatiisiza mu eyo enkola. Wangi? Yandiisatiisiza mu eyo enkola ng'alowooza ntya. Wakozesa n'ebigambo ebikakkanya ekivulu kya Pallaso nti tekijja kubeerayo. Kati besi kyenyinza okugamba tuli live ku mpewo. Yes, tuli butereevu ku mpewo. Ebigambo bino njagala mbiddemu era ayongere okufuna obujulizi obumumala. Pallaso oyo ayematara no. Nobert mpuliriza. Wakati nga bakuwandikidde ekiwandiiko kino osazeemu ebigambo bye wakozesezza oli willing okusazaamu ebigambo bye wayogedde oba nedda? Ate nga nkugambye ekiddamu ne wano ku mpewo ku BBS Telefina ayongere okukuŋŋaanya obujulizi. Buzibu ki bw'olina ne Pallaso? Kati ate wano wagenda okumanyira nti byabanene ye yayimbako biyimba agenda kutegeera abanene abaddala kati. Muse mugugulana ne Pallaso buzibu ki bw'olina naye? Divorce. Kati wano wagenda okumanyira abanene abaddala be bali nti ye yayimbako biyimbe ate bannannemeramu ngenda kutwa suwegi mulambo manyi kibayita suwegi ngenda kutwa suwegi amufubutukemu tamanyi bulino gwe mulinako omuyitirivu. Kati kyembuuza obuzibu bwava wano batu oyo bisekiso mu mugambe Nobert obuzibu bwavaawa ng'obugyeko ebyabwino. Tweyanza Nobert tweyanza baaba. Ensonga eno waliwo ebintu ebikutabula Sula Flex. Kati gwe bw'atunulira ekiwandiiko kino n'ebigambo ebibagamba Nobert bye yakozesa yakola live emu n'agamba nti ekivulu kya Pallaso tekigenda beerayo, tekinadde billboard, tekinadde ekipande kyonna ekiraga nti ekivulu kigenda beerayo. Ebigambo bya Nobert obiwuli era abizzeemu naye ekibonyabonya Nobert biri ebintu bisatu nti yajja gye yava ng'avudde Kannungu ng'alina be yeegomba mu kutegeka ebivvulu era we yajja kulwana ndowooza ne bapromota abaliwo kubanga nzijukira bulungi nnyo bayomba mukaawo twali kalenda awo balina meeting yayi bapromota n'ajja n'abalaga nti byo tebigasa so we yajja maybe kulwana ntalo kubanga yajja n'ekivulu ekya Gravity ojjukira bulungi nnyo Gravity teyakimala nako Gravity n'agimujjako ne bayomba nnyo n'akikwasa Balama oba kyali embuzi zaakutudde okitegere kiri kyanjoza kya 222 we yajjiraawo so Nobert agezezzaako nnyo okulwana ndowooza bano bapromota n'abalala naye ye nga ye ayinamu obuzibu ne Mayanja family
kubanga owulira mu bigambo bye ngaggumiza okitegeera. So Nobert alina ekizibu kimu nti oluli oluyiro baamukuba n'avaamu erinnyo tawonanga. Yamukuba oluyi omumanyi bulungi nnyo ddagala bamuyita Jaden. Kati yayita Jaden manizo. Naye Nobert ajja kutereera. Jjukira nti nno kati olutalo alwana Mayanja family. Ebiseera ebisinga Mayanja family batono nnyo abaali bagiwakuddeko olutalo ne bawangula okitegeera. So Nobert mu kaseera kano oyinza okumubuuza waali nga tamanyiiwo kubanga tayagala kwogerawo. Abamu bagamba ali Kannungu, abalala bagamba ali Kabuuma, abalala bagamba ali Masaka, naye ebyo byonna yabyereetera. Kuba mu time eno teri promoter yenna ayinza kuvaayo kubeera ku side ya Nobert kubanga yajjanga abalwana n'ekibiina kyabwe ekibatwala n'akikuba okitegeera mu mbeera bwetyo. So kati tusuubire nti kubanga ye akkaatiriza tagenda mmenyawo bigambo ebyo. Kyemmanyi nti yakebeddemu mu seefu ye ng'aweza $8 million katubalinde battunke.